ndoza mwalabye juzi abakabba amabaati g'abantu b'Ekaramoja temwabirabye bagenze ne beegatte mabege nga balooza tetujja bitegeera era lisiti mwagirabe yafulumye bo munnange nga bakola ebikyamu beegatta bakwatira awamu okuba kubba sente ya muwomusolo nga beegatta okuba kututulugunya nga beegatta okuba kubba amabaati okubba amabaati era beegatta kandi imagine okubba amabaati ng'oli mukulembeze obaddewo ebbanga abamu batandika eri mu CA mu Constituent Assembly naye babba amabaati olunaku lwa leero. Shame on you, shame on you, shame on you. Banaye mubagambe shame on you, shame on you, shame on you. Muswadde nnyo ne mubba eddagala ery'amalwaliro ne mubba ssente ezirina okukola enguudo ne mubba ssente ezirina okuyamba abantu ba bulijjo ne mubba neeza amabaati. Bano tebakyaswala baswaza buswaza. Power, our power, NUP, everywhere. Mbarara, Chisoro, Fort Poto, Rukunjiri, Kabale, Mbale, Busia, Busoga, Ingulu, Arua, Lira, Kampala, Mukono, Wakiso, everywhere. Thank you, thank you, thank you. Your Excellency, Robert Kyagulanyi Ssentamu. The Secretariat, led by the Secretary General, members of Parliament, all our elected leaders, the National Unity Platform, our Kunga leaders, led by Chairman Nyanzi. Kunga Chairman Kunga. Kunga Nyanzi Kunga. Ladies and gentlemen, Bafudu Soja na Yestorechi. Jemuli Jemuli. People power. Our power. Mr. President, today is an amazing day. We are the National Unity Platform. And we must keep sampling people that keep thinking we are divided, we are being torn apart. We are the National Unity Platform. And that is what is demonstrated here today. We have people from all parts of the country gathered here, leaders from all parts of the country gathered here because of the cause that we are pursuing, the cause for change. Ladies and gentlemen, for us to pursue the cause for change, we must remain united. And that's why we are the National Unity Platform. It's not by mistake. And so we must work towards that unity. Every day when we tear each other apart, who do we work for? Who does it benefit? It is the regime. Whenever we keep fighting, whenever we keep tearing each other apart, whenever we have schisms and fissures, who benefits? It is the regime. Let's live by our name, the National Unity Platform. We must be united. As elected leaders, we must be united because people elected us to serve them, to be their voice. We must be that voice, and we must be united at all levels. Members of Parliament, LC5 chairpersons, mayors, councillors, all the way down. As elected leaders, we must show that image of being united because we are the National Unity Platform. Our supporters, mobilizers across the country, we must be united because we are the National Unity Platform. When the enemy succeeds at dividing us, then we are not able to move. We are not able to do the work that we must do. So ladies and gentlemen, let's leave this place remembering that we are the National Unity Platform. We must be united in everything that we do. We must work towards unity as much as we possibly can. That's important. Bana tuogale people power tuwulire people power. Our power. NUP. Everywhere.
wano singa wayiseewo nga nyimba kali akayimba otufuga bubi kyaligwe naye bwotyo bwojja ogenda bwotyo bweswe ne bwanaakola atya ajja genda. Bannange abantu eyo mu mawanga amalala Egypt, Tunisia, Libya bali bamanyi buli obusajja bwa kabinyo nga buyina sente nga buyina emmundu nga buyina buli kimu, naye olunaku lwakya bwe ruti ne butema. Lujja ku ky'olunaku nga omusajja oyo amaze okuyita awo mu luguudo awo ng'atemye bweswi mazima. Naye basebo ne banyabo ekyo tulina okukikolerera, tulina okukola obutaweera. Kyembadde njogerako wali nti ffe tuyitibwa National Unity Platform, tulina okubeera obumu lwe tujja okusobola okuggusa ensonga eno. Tulina okukwatira awamu. Waliwo abagezaako okutwawulayawulamu ate naffe ne tukkiriza bannaye tubeere bumu ng'abakulembeze abalonde, tubeere bumu tukole abantu kye baatulonda okukola, okubeera amaloboozi tugayimuse eyo mu palamenti, mu zi councils, wa yonna gye tuli tuyimuse amaloboozi g'abantu abo n'abantu baffe abasigadde basapoota bafuutu soja naki, tubeere bumu tukwatire awamu tujja okusobola okuggusa ensonga yaffe eyo. Erinnya eryo sirya by mistake okubanga tuyitibwa National Unity Platform. Kikulu abantu bano abatuliisa akaka naye beegatta mu kukola ebikyamu. Ndowooza mwalabye juzi abakabba amabaati g'abantu b'e Karamoja, temwabirabye? Bagenze ne beegatta emabega nga balowooza tetujja bitegeera era lisiti mwagirabe eyafulumye. Bo munnange nga bakola ebikyamu beegatta bakwatira awamu, bwekuba kubba sente ya muw'omusolo nga beegatta, bwekuba kututulugunya nga beegatta, bwekuba kubba amabaati okubba amabaati era beegatta. Kandi imagine okubba amabaati ng'oli mukulembeze obaddewo ebbanga abamu batandika eri mu Constituent Assembly naye babba amabaati olunaku lwa leero. Shame on you, shame on you, shame on you. Banaye mubagambe shame on you, shame on you, shame on you. Muswadde nnyo ne mubba eddagala ery'amalwaliro, ne mubba sente ezirina okukola enguudo, ne mubba sente ezirina okuyamba abantu ba bulijjo, ne mubba neeza amabaati. Bano tebakyaswala baswaza buswaza. Naye ekyo kitulage nti tulina eddimu, si mulimu bulimu. Bannaffe betuli muku era president agenda kubalonkinga kuba commissioninga, tugende eyo okukola eddimu tubuuse abantu tubaggula amaaso. Munnange waliyo abantu eyo abamu nga amaaso gakyalimu obuntuntu, tukole ekisoboka tubaggula amaaso. Waliyo abagenda ne bagamba nti naye bano abantu ba people power aba NUP kintu kya Buganda wokka. Aba Western tembalabe wano, aba Eastern, aba Northern, kati tugende abantu tubaggule amaaso tubalage nti this is the national cause. Let's go to the west, let's go to the north, let's go to the east and let them know they should not continue listening to the lies that are told to them, that this is a Buganda affair. We are the National Unity Platform and that should ring everywhere. So that's the task that our mobilizers have. Go and spread that message of change. Finally, I just caution us. You're going to leave this place and go back to your areas, wherever you have come, to the uttermost ends of Uganda. Let's go and carry a good image for the National Unity Platform. Let's not go and shame our party and shame our president. That's important. When people see you, they should say this is the kind of leadership we want. Let them long for our leadership, for your leadership to take over this country. Let's be disciplined. Let's show them that we are true leaders. Bannaye bwe tuva wano tugende eyo abantu tubalage nti tuli bakulembeze ebyaddala. Mr. President, nina ka message ke nafuna recently kuva omubaka omu wa NRM yaŋŋamba nti yalina omukolo gwe yaliko gwali gwa kuziika naye n'alaba abaana abambadde ebimyufu nga bateekateeka baorganizing entebe batuuza abantu basaavinga amazzi bakola ki n'aŋŋamba bulijjo muli organized bwe mutyo ne mugamba oluddewo okutwegattako.
So banayo obuntu obwo mukola eyo gye mubeera ku mikolo ku kuziika naki ne muteekawo ekifaananyi ekirungi abantu babeera balaba. Twongere okubalaga ekifaananyi ekyo ekirungi nti tuli bakulembeze era tubisobolera ddala. Tetuli bayaaye nga bo balowooza ate abayaaye si be bali ababba amabaati era beebo. Kakati eggwanga lirina okwawula ani muyaaye ani atali muyaaye. So that's very important. As I wind up, let's go and show a good image that we are leaders. I was just giving a story which I need to translate in English. Some MP from the NRM sent me a message recently saying I was at a burial function. I saw your mobilizers all clad in red berets, organized, sitting people down, serving water, taking charge, and this person was very impressed. And so those little actions that we do, let's keep doing them. Let's show people that we are true leaders and we have what it takes to lead this country. People power. Our power. Mr. President, in 3 minutes, allow me to invite my colleagues, members of parliament, to run up here very quickly. Members of parliament, please come up as quickly as you possibly can, except the law.